kubanga banaye mubeereko temuvaako tubagire ekimeka gye gatunyumirwa wamu however abamu temwasobodde kujja olw'obudde naye nga the guy is coming right now. So he's coming right now. Genda kubanga ayingirawo ssaawa eno so muwere munyumire muwere tunyumire wamu. Muwere tunyumire wamu guy ali mu kujja ali ensikia tuli ku Queen's Palace.
Never
Kati
tugenda kuleeta bagambe respect bwagikuŋŋanyiza ensi yonna ne tugibaleetera okitegedde aya tekaidako
Ayagala
atwagaliza yafuna buli lwobeera n'omutima nga tegwagaliza tugenda kufuna bulamu bw'ensi so mwebale nnyo okutukkiriza mu Gaffe Bannyondo Media. We always have the final word. Mukkirize oba mugaane tukwata mpula ne tukkusa. So I think byebyo byange bibaddeya naye nga namwe mubale kuteebaka kubanga ssaawa zizo ziri ssaawa 8:52 zigenda mu ssaawa 9. Naye nange banange munsapootinge munfolowinge ku Facebook, TikTok, Twitter, Instagram kozi ate ne ku YouTube musubscribinge kozi tukozesa Nnyondo Media.